TV eyozayoza abayizi ba P7 olw'okumaliriza ebibuuzo byabwe olwaleero. Twebaza Katonda nti olwaleero enkuba tebatataganyiza ne kati nno bannaffe ba P7 tubasaba mwegendereze mwekuume mu biseera ebya vacation. Wow, abayizi abakoze ebigezo ebyo basuba mitwalo 7 era nga olunaku olwaleero bakoze essomo lya science ku makya n'essomo ery'Olungereza akawungeezi. Abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu okwetooloola eggwanga lyonna olunaku olwaleero bamaliriza ebigezo byabwe bya PLA nga bamu bakukulumira omuggalo gwa COVID-19 nga bagamba nti gwe bamazeemu essuubi. Ku ssaawa 11 ez'olweggulo amasomero gonna wali abayizi ab'akamalirizo ab'ekibiina ekyomusanvu babadde bamaliriza ebibuuzo byabwe nga beetegeka kuddaka. Abazadde mu bitundu ebyenjawulo abamu bakumye abayizi baabwe okutuuka bamaliriza ebibuuzo era ku masomero agamu tusanze babatwala. Abayizi bakira balinnya booda obedde ezibasomba okubazza ewaka ate nga balala balinnya takisi ate abandi ng'emmoloka z'amasomero ze zibatutte. Obutafaananako nga bulijjo abayizi baali basuba okutuula omwaka gwabwe era ng'ebibuuzo babikoze mu mwaka mulala olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyasanyalaza eggwanga ssaako n'ensi yonna okutwaliza wamu. Abamu ku basomesa be twogeddeko nabo batubuulidde ebintu nga bwe bitambudde na bwe ate bategesemu abayizi baabwe mu biseera eby'omuggalo. The exams have been okay because the children have finished the exams without any problem. We have not registered in any issue that maybe someone has collapsed, maybe someone has failed to answer the questions. They okay. I know our children are going to pass. However much COVID-19 affected us, but we are sure there is something we have written which they knew. And we have been toiling so hard to see that they pass their exams. Musanyufu nnyo kubanga abaana bange bamaliza ebibuuzo bigenze bulungi by'enkuba yatutataganyiza naye nga leero tetubadde na nkuba. Abaana bagamba ebibuuzo tebibadde bibi byatambulidde bulungi era bonna basanyufu bagamba bigenze bulungi. Ebyasembyayo tebibadde mu nkuba ebyasoose enkuba yatuyisiza bubi. Tebadde mbi anga byebadde balina okusoma baabisoma twafunayo taamu nga 2 wali kuva mu October paka mu December tufunayo taamu endala kuva mu January paka okutuusa leero bamaliza ebibuuzo byabwe. Ku bayizi babadde bali mu kukuba bulatinga omusezi alinaanye limbo era nga bategeezezza ng'ebibuuzo bino eby'omwaka guno bitakalubye era nga bagenda kubiyitira ku ddala erya waggulu. Chadaraba band is there. Ebibuuzo byo bibadde byangu lwakubadde era mubaamu obuzibu naye era nga tusuubira okukola obulungi. Ekibuuzo ki ekisinza obuzibu? Tewaliwo kibadde kizibu nnyo okuggyako mu Martha abadde asumbwasumbwa naye sigadde ebibadde byangu. Amanya gange nze Elijah Kiza Trust. Ebibuuzo bibadde birungi ekya Math n'ekya SST olunaku olwatondawo batwadde ebibuuzo ebirungi ne tubiyita n'ebya science leero ne English babituwadde ne tubiyita era tekimanyi kuba tutafunye mu buna. Byamutebi Robert, Swoti TV, Omunnyo.